إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba samukkirize tubeere nga tulaba omusomo ogugamba nti kaifa na'rifu anna allaha subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, tutegeera tutya nti allah ye yatutonda. Omuntu otegeera otya nti allah subhanahu wa ta'ala ye yatutonda? Ekisookera ddala tujja kuleeta ekyokulabirako. Bw'obeera ku nnyanja ng'oli ku nnyanja, ogenzeho ku nnyanja, abaali bagenze ku nnyanja, n'olaba ebigere, obuufu bw'ebigere, nga waliwo obuufu bw'ebigere, ebigere wano newali mu luzungu bayita footsteps, n'olaba ku lubalaba lw'ennyanja, ku musenyu oguli ku lubalaba kuki kumpi n'ennyanja, n'olaba ebigere, footsteps, obuufu bw'ebigere. Abaffe okozesa amagezi go, naye nga tewali muntu yenna, naye nga olaba ebigere ku lubalaba lw'ennyanja oba ku emabbali g'ennyanja, ku musenyu ogwo oguli emabbali g'ennyanja. Bw'olaba ebigere ebyo, ng'olaba obuufu bw'ebigere kyokka nga tolabawo muntu yenna, okozesa amagezi go, biyinza okuba nga byetaddewo byokka oba nnyanja ye yabitaddewo, oba kugamba ki ekikujjira okuddamu tugamba nti kijja mu bwongo obwo nti waliwo omuntu eyayiseewo nannyini bigere bino, ebyo ebigere, waliwo omuntu eyakoze eki, eyayiseewo ng'atambula, kyekijja mu bwongo obwo. Bwe kityo bw'otunuulira ensi eno, abatukozesa ekyokulabirayo ekyo, bw'otunuulira ensi eno n'otunuulira eggulu, ebire, n'otunuulira ebire ebyo, n'olaba omusana, ekiro n'olaba omwezi, n'otunuulira ebintu ebiri ku nsi ebikwetoolodde, tunuulira ebintu ebiri ku nsi ebikwetoolodde, nga bw'ofumiitiriza, laba emiti, laba ensozi, laba ennyanja, laba abantu, n'ebitonde byonna ebirala, ensolo, ebinyonyi, ebiwuka. Abaffe mu kufumiitiriza ne mu kukozesa amagezi, abaffe ebintu ebyo bisobola okuba nga byeteekawo byokka, ebintu ebyo bisobola okuba nga byeteekawo byokka. Tunuulira enkyukakyuka y'obudde, omusana ogubaddewo ne guvaawo, enkuba n'etonnya n'ekya, obudde obubadde obw'emisana ne buziba ne bukwata ne bufuuka bwa kiro, nga tetulaba bulungi. Tunuulira ku ggulu kuliko munyeenye, omwezi. Abaffe ebintu ebyo bisobola okuba nga byekola byokka nga tebiina ali mabega w'ebyo byokka, byonna ebyo. Tunuulira obulamu bwo kennyini, weetunuulire gwe kennyini, tunuulira omwana omuto azaalibwa, n'akula, n'atandika okwogera, n'amera amannyo, kugamba naffe kennyini kini nga lwetunuulidde olabira ddala nga wateekwa okuba nga waliwo eyakuteekawo. Abaffe gwe weeteekawo gwe nga gwe, waliwo omuntu asobola okugamba nti nze yeeteekawo, ng'ayogera mazima n'agamba nti nze yeeteekawo, oba nti waliwo factory ekola abantu,
ebyo nate bisoboka bateeka okubanga waliwo ali mabega w'ebino ebintu byonna ngaye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nanyine kubeera nti atuteekawo kandi Allah tugamba wa fi anfusikum afala tubsirun, wowe tunuulirawo kennyini olabira ddala nga waliwo ali mabega wa buli kimu. Enjala n'ozisala ne ziddamu ne zimera, enviiri n'ozisala ne ziddamu ne zimera. Kwegamba emibiri gyaffe wogiraba tekisobola kuba nga gyeteekawo. Emmotoka abantu bazikola, zikolebwa, oyinza gamba nti emmotoka zeekola zokka, zikolebwa nga olaba ebintu ebirala ebizimbe bizimbibwa, toyinza okulaba kizimba onogamba ekizimbe ekyo kyeteekawo kyokka. Ebibanga ebyo byonna waliwo ababikola, ebizimbe, emmotoka, pikipiki n'ebirala. Kati olw'abantu bo bye beeteekawo oba bo bajjawo buziwe batyo nga tewali ali mabega wa kubateekawo. Abantu, ebinyonyi, ebisolo n'ebirala, emiti, okukyukakyuka kw'obudde, obudde obw'ekiro, enfuka bwa misana, ebyo byo bisobola okuba nga byo byeteekawo byokka, kyokka nga ate abantu, kyokka nga ate emmotoka, ebizimbe n'ebirala ng'ebyo nti byo bantu babikola era tumanyi nti bikolebwa abaffe. Era nga olaba nti ebizimbe ebyo waliwo ababizimba n'emmotoka ezo waliwo abazikola, pikipiki n'ebirala, nabwe kityo abantu, ensolo, emiti, waliwo ali emabega w'okuteekawo ebintu ebyo, ensozi, ennyanja, waliwo ali emabega w'okukola ebintu ebyo nga naye Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu w'ebitonde byonna. Kiba nti Allah yagamba nti wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti mubiraga mu bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala biraga nti Allah gyali al-layl, ekiro n'emisana n'enjuba n'omwezi, byonna byonna ebyo biraga nti Allah waali, bubonero bwa Allah obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali, yadde tetumulabye naye waali, tetumulabangako naye tukakasa nti waali. nga we tulabye ekyokulabirako kiri nti bw'olaba obuufu bw'ebigere, katugambe mu musenyu oba bisooto, bw'olaba waliwo ekigere ekyayise wano ne wano ne wano ne wali, naye nga tulabawo omuntu yenna, ekijja mu bwongo nti waliwo omuntu eyayise wano naye tomulaba, yadde tumulaba naye waliwo eyayiseewo. Nabwe kityo obubonero obwo, okubeerawo kw'omuti, emiti, okubeerawo kw'ensozi, okubeerawo kw'enkuba n'entonnya, enjuba, emunyeenye, okukyukakyuka kw'obudde, biraga nti waliwo ali emabega w'ebyo byonna nga ye Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo tulina okuba nti tukkiriza nga tufumiitiriza ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda, ne tubeera nti tukakasa, tweyongera okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala waali, era Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda, nga ensonga lwaki yatutonda kubeera nti tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah talina kimufaanana kyonna kyonna kyonna, era ng'awulira era alaba. Buli kimu kye tukola Allah subhanahu wa ta'ala akiraba, era buli kye tukola Allah subhanahu wa ta'ala akiwulira. Era Allah subhanahu wa ta'ala gyali era waakisa nnyo jalla jalaaluhu. Tuba nti Allah yatugamba nti man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Allah atugamba nti oyo yenna yenna akola ekirungi kimu afunamu ebirungi 10, ate omuntu yenna akola ekibi kimu tasasulwamu okujjako ekyo ekibi kyakoze. Era Allah tagenda kulyazaamanya kintu kyonna. Allah yatuteeka ku nsi eno, Allah gyali era yatuteeka ku nsi eno, ng'ensonga lwaki Allah yatutonda kubeera nti tumusinza,
kubeera nti tuteeka mu nkola ebiragiro bye. Ensi erina ebiragiro, tulina okusaala, tulina okwambala obulungi, tulina okweyisa obulungi, tulina okubeera nti tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala wakisa mu bimu ku bitendo bye. Tuva nti omubaka yatugamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man hamma bihasanatin, omuntu yenna asuubira okukola ekintu kyonna ekibi ekirungi, ogamba naleeta mutima gwe nayagala okukola ekirungi, Allah subhanahu wa ta'ala akimuwandiikako. Bw'abanga ayagala okukola ekirungi naye n'atasobola, amaliridde, omuntu yenna amalirira nti ngenda kukola kirungi naye n'atasobola, katabaha Allahu indahu hasana, Allah amuwandiikako ng'akoze ekirungi ekyo. Ekyo kiraga okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati olwo ate wakikola, ate Allah subhanahu wa ta'ala akikubisaamu emirundi n'emirundi, akikubisaamu emirundi 10, ate ng'asobola n'okusussaamu nga bw'ayagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bw'amalirira okukola ekibi naye n'akireka ku lwa Allah, era Allah amuwandiikako ng'akoze ekirungi. Nawekityo Allah subhanahu wa ta'ala tumuteekemu obwesigwe nti gyali okusinziira ku bubonero bwe, ebitonde bye tulaba naffe kennyini kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala waali, ate tubeere nga tuteeka mu nkola ebiragiro bye, tubeere nga tusiramuka, tubeere nga twewaayo. Okusiramuka kitegeeza okwewaayo emitima gyaffe ne tugiteekewa Allah subhanahu wa ta'ala, ne tukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala, ne tukkiriza mu babaka ba Allah, ne tukkiriza nti omubaka eyasembayo ye mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ne tukkiriza nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah, ne tukkiriza nti ne Muhammad mubaka wa Allah. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.